nkwaniza nnyo mu program Abanoonya nze Philip Kagwa okubeera nti njibatuusaako ate nembeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo mukola kyamaanyi nnyo ate kansooka okuyozaayoza bannaffe abasobodde okubeera nga balina obuwanguzi bwe batuuseeko bane muyogeyoge abamu ku mmwe musobodde okubeera nga mwanjula baana bannammwe mu maka g'abakadde bammwe abamu ku mmwe musobodde okukola emikolo egitali gimu embaga n'okujanjawaza ng'enjoga y'ennaku zino bwegamba ate ne tusaasira bannaffe abasobodde okubeera nga mufuna ebizibu ebitali bimu tubasaasira nnyo omwaka nno gugenderera wabula ekisinga obukulu mu byonna okozeemu ki ebyenkulaakulana bigaane ebyemirimu bigaane ate n'ebyomukwano bigaane nga Philip Kagwa wendi ne programu Abanoonya weeri olina okwecekinga nosobola okwetereza nosobola okukomekereza omwaka ng'ofunyemu omwagalwa ng'ofunyemu anakubiita onoofunyemu omuntu anakugobako stress ebintu ne bisobola okutambula obulungi naye nga sinabatuusako programu enaku leero kasooke nkulageko ebimu ku bye nkuleetedde mu Banoonya. Katonda kiki yakuwanga ekirabo bwe weetunuulira? Ekisooka bulungi tondaba bwe wandaba naawe togamba bannaye bulijjo ne bano gye bali sikulabikidde bulungi gwe naye ng'okutwazaamu njagala nnyo omukazi ng'ali mu kkala eya red kale nga mweru njagala mukazi nga mweru. Kakulu Donyen myaka 24 agamba nti yawasaako naye kyamulemesa omukazi bukyaafu bwali bususse naye bw'oba nga gy'oli eyo era nga oli muyonjo ate nga oli mukazi mukozi ne bw'oba muzungu yakulindiridde. Anya n'eddoboozi bampita Kakulu Donyen mbeera wali Lugala masanafu nze banzaala Mbende emyaka gyange nina emyaka 24 nina omwana omu wa buwala asoma. Naye ng'okuwasako nawasaako kijja kulimba nawasaako naye mbufumbo namalamu emyaka 2 naye omukazi gwe nali mpasizzaako ng'oli omukazi mukyafu ekyasinza neera omungobya naye nze omukazi omukyafu awo tuba tetukwatagana naye kati abakazi abasinga baboba nnyo n'ebintu ebitasaanidde okububira omuntu ekitegeeza lwakuba kati nze ŋŋanzi ndi wa booda nze buli musaabaze yenna mba mukola ki mba muweeka ne mutwala so osanga ate nga mpeesa omukazi otandika kugamba mukazi omusajja wange ate atandise okwenda ku mukazi kati awo byebyo ebintu ebyo bikyasinza otulemya abakazi ebiseera ebisinga lwakuba nti mbwe bwakulaba nti oweesa omukazi ye aba ajalowooza nti mbu mulina connection gwe naye ate kati bw'alaba ng'oweesa omusajja agamba yawo bba wange ali mu kukola naye nga kumbe nga tebamanyi nti mbu omuntu kasita oba ng'oyagala oli ate tekijja kutwala ebirowoozo nti mbu ate oyagale n'omulala. Abakazi bo batufuna bubi balina engeri gye batukwatamu bubi. Nze bwe nkulabye mbadde ndowooza nti olimu obuyimbiyimbi oluyimbi olwo ekifaananyi ekindaze nga agweyo ate ekituufu kyo okuyimbako okukonedda siri muyimbi naye nakyo nkyagala kasita Katonda aba mpadde future yakyo mba nkyagala ekyobuyimbi naye nga nakyo Katonda sinaba kirabamu nti mbu asobola kumpa future yakyo okuba omuyimbi. Ku Bukedde tetusosola mawanga kituufu temusosola mawanga naye ate kati nze ŋŋanze amawanga goggoye nagensosolamuko kulwakuba omutima gwange gwinamu aggwanga yendaba neŋŋamba ono agenda kunkolera. Ogambye nti abakyala abamu bakisusa okubeera abakyafu. Abakazi abasinga katugeze nti mboine ewo watukula wayonjo wanyirira kapeti wansi kweri buli kimu kyonna weekiriyo kiri bulungi naye kati katugeze nze ngenze ku mulimu ngenze kuvaayo ate nsanze
ekapeti nga bwe nagirese ebyokulya nga bwe twaliriddewo amasowaani gali awo teganaakojebwa ng'osanga tanabasimula nyumba kasobye obukyafu bwengezaako n'okugamba. Ate n'ekirala abakazi tebooza abasinga tebaagala bintu byakweyonjako nga bo. Tebaagala kweyonja oli omusanga olugoye lwe yayambadde leero neera gwagenda osiibaamu enkeera kale okutwaliza abalala bateraga nti mbu ffe tetubafaako nnyo bagulira engoye naye nga abasajja abasinga tugulira abakyala baffe engoye. Ate nno mwana atu abakyala abasinga bavaayo ne balumiriza naddala mu ababooda abasaabaza abantu mwe mususse okubeera abakyafu. Naye kisinziira kituufu sijja wakana nti mbwe ababooda tetuli bakyafu mwe bali ate nga be bangi ababooda abasinga okubeera abakyafu naye n'abayonjo naffe gye tuli si buli babooda alina gwolaba ku kkubo nti mbu mukyafu. Mulimu abayonjo mulimu n'abakyafu. Ekyo kyekituufu. Omukyala omukyafu mu kisenge abeera atya? Mu kisenge kale abasinga nze ng'omukazi wange gwe nali mbeera naye edda gwe nayawukana naye edda mu kisenge waba kale ng'amasuka ge muba nga mwebakako nga tagayonja ng'ogenda kwebika bulanketi gye mwayebiseeddi ng'osanga ng'ewunya kitegeera olumu naye yekayeka ng'awunyiramu kati beeyo bentegeeza abakyafu abasinga babeera bakyafu mu ngeri eyo nga be bano abalina simanye ekkalalume. Ate okitegedde kyekyo olwo mu nsonga z'omukwano bibeera bitya? Mu nsonga z'omukwano bodda mu by'omukwano nze kale nze ebiseera ebisinga nze kasita nkuwuliramu ekintu ekiwunya nze mba sijja tawaana nze omutima gwange nze gufiirawo omutima gwange gufiirawo naye kasita mpulira omuntu nemuyitako nempulira akasu nga alinamu akasu akabi oyo omutima gwange ne feeling zange zonna ziba zifiira okitegeera nekyemba mwagalako asobola. Omukyala wamala naye ebbanga ki oyo? Omukyala namala naye emyaka 2. Namala naye emyaka 2 ne tubaamuka obuzibuzibu nga bwe nkunyonyodde nti mbu yali mukyafu nga mugambako okweyonja nga mugambako okulongoosa ennyumba nga tabifaako. Ate ojjukira nno munnaffe nno we twali tubeera waali wange nze nazimba eyo mu kyalo naye amaka gange ennyumba yange gyeri naye nga baba nga tafaayo mu lujja wokawoka kweramu nga kizibu. Kati so nze mba njagala omukazi wemanyi nti mbu munnange ajja kutegeera embeera zange ategeere kyenjagala naye ntegeere kyayagale. Alina kuba na bisaanyizo ki? Ebisaanyizo byo sijaga nti mbu ebisaanyizo byo njagala bingi just njagala omukazi nga medium nga si munene nga si mutono nnyo kitegeera naye nga okutwalizamu njagala nnyo omukazi nga ali mu kala eya red kale nga mweru. Njagala mukazi nga mweru. Ate ekirala nze saagala nankole saagala mukigali kale saagala tribe ndala njagala muganda na muzungu beyo bokka kasita omuzungu aba amanyi Oluganda. Awo bensinga okwagala tribe ezo. Wasoma kyenkana ki? Okusoma nze saasoma nnyo kusoma nakoma mupifo. Nakoma mupifo. Abali eyo abakulaba oba oliawo nga bazungu bandyagadde okumanya kiki oliko oyinza obbasuulayo akagambo awo. Buli muwala omuzungu yenna kasita oba omanyi Oluganda yadde nze saasoma simanyi Luzungu. Kati anaawuliziganya atya naawe? Ate nana nti ngambye oba amanyi Oluganda ng'amanyi Oluganda naye nga gye bali kamu bubiri ne bamanya nti naawe oli focused oyagala muntu ali ki? Muzungu. Omuzungu yenna gyali eyo akimanyi nti mbu mwagala afunako omuwala omuzungu ne tudeetinga. Kati otunuulidde emyaka emeka? Emyaka gye ntunuulidde njagala kutandikira ku 18 koma ku 23. Ninga wabikeera ebyokuwasa saabikeera lwakuba okuwasa nawasa 219 namukubira essimu neranga olwedde nga ndya nemugamba omanyi awo sijja kusobola wandikutemu oba onoogenda naye kwe kunviira bw'atyo lwa bukyafu.
Nolabika oli wa ntondo. Siri nnyo. Wematira. Siri nnyo wa ntondo. Siri nnyo wa ntondo ate sematira nnyo. Bwe ntunudde ku mubiri gwo ndabyeko tatu. Zina makulu ki? Tatu zino amakulu gazo okuva buto nga ndaba abayimbi abalina tatu anange nzeegomba ku mubiri. Kati okujjako ng'eno tatu eno aje kubako nga kyekifaananyi kindaga nti munjagala nnyo Katonda kitegeera. Nze ndi musajja wa ddiini. Njagala nnyo Katonda naye akanene akagambo kaliwo I love you Jesus. Mwagala nnyo eno ndowooza eno ye malayika wange bwe mba ndaba. Olowooza omuntu bw'aziraba oba bw'akulaba talowooza nti oli mu embeera eyo okubeera nti omuyaye? Siri muyaye naye ng'okuggyako just lwakuba abandaba bobo baba bandabanga nti mbona saakubanga muyaye naye nga siri. Ki ekikwawula ku basajja abalala oba abavubuka abalala? Ekinjawula ku basajja abalala oba abavubuka abalala nze ekibanjawulako ye neeyisa yange. Neeyisa yange nze neeyisa bulungi. Sikuga nti muneeyisa ng'abalala ate nze ndi musajja ayagala awantu awayonjo. Ndi muntu ayagala abayonjo. Naye kasita mba nfunye oli nga mukwano gwange nga muyonjo nga yeefaako awo tuba tugendera awo. Oyo aba mukwano gwange naye omuntu omukyaafu. Ebyokuzaala obyogerako otya? Ebyokuzaala saagala kufuna mukyala wagamba nti mbu bw'anaaba nga azze nti ate tutuukire mu kuzaala. Saagala kuzaala mangu. Yalaba banga azze ng'aliredde nga lyali nga wakujja. Yagala banga lya myaka ng'esatu oba ebiri tulyoke tuzaale. Kati awo nti jjukira awo tuba tumaze okwetegeregana. Awo tuba tumaze okutegeregana naye binene ebyokupapiramu kuzaala nga wakamufuna ate mutuuke nga muzaala. Kirabyo kirina engeri gye kiyisaamuko obubi. Omanyi oba ogezaako okuzza ku magoba mu bwangu? Nkyayagala kukola. Njagala nsooke mmale okukola tufune ku ssente kasita omukazi mba nga nfunye nga mukozi ate nekirala saagala mukazi nga atuula waka. Njagala mukazi nga mukozi. Bw'aba talina mulimu onoomufunira ekyokukola? Kiriko omulimu ogwo mba ngenda mufunira oba mba ngenda mupangirayoko ka bizinesi. Abakwetaaze bakufunye batya? Abaneetaaze banfunire ku namba yange ya Airtel n'eya MTN eri 0740 eya Airtel 0740 82 21 28. Ya MTN eri 0786 73 17 21. Ebyakakulu mubiwulidde bulungi. Mu kaseera kano katuwumulemu katono nnyo ate tukomeyo ne Saidat Nannyondo. Mbakulisayo mukuumulamu okwo. Saidat Nannyondo myaka 20. Mwana nzaalwa ey'e Rwanda, Munyarwanda. Agamba yeetaaga omwami alina keya era ng'asobola omufaako ne bw'oba muzungu nga olina bye yeetaaga ye talina buzibu naawe. Mugezeeko. Erinnya lyange nze Nannyondo Saidat neddira nti akabbiro ŋŋaali. Ndi muzzukulu wa Katongole, mba mu kibuga Buddu, mba mu Buddu e Masaka. Ndi Munyarwanda. Nina emyaka 2. Nina omwana omu. Nnyo kulabako omwana wa pozo ba Kigali asibukeyo Kigali. Kigali Rwanda bali kulabika bulungi. Tobale kusiima. Nti bwe nkulabye ngambye nga nti oba ono omwana wa muzungu.
Anti era naye webale kusiima olina okwessaamu kasente osobola okulabika obulungi bwetondanganyirira nnyo ndabye ng'okoze akaviiri kalinga ka muzungu kitegeera ke bayita batya akasolo ka sitayira ako katinti katinti ndaba kagendera bulungi ka sikiini ako webale kusiima weteekamu ebinusu neteekamu ssente anti omuntu yenna waba ayagala okulabika obulungi olina okweteekamu ku ssente ukola mulimu ki nsiba nviiri kiki ekisinza okuleeta mu banoonya kisinza okundeeta mu banoonya njagala mubeezi obuzibu osinze busangawa abasajja baffe oba abaami mulimu ebintu nze besaagala gumiikiriza mulimu omuntu akusukkakowe nesalawo naye nsale ku magezi amalala osanga gwenziramu ofuna taave bw'atyo bizibu ki ebyo ofuna obutakkaanya obutalabirira waka tafa ku baana takufaako gwe weefaako ebintu ng'ebyo nabikoowa mukulukagwa nawe okimanyi omukyala omuteeka ewaka alina kufiibwako abakyala babanga bimuli bya waka oba olina mufaako ate ofumbiddwa oli waka ate n'ofuuka ng'omusajja gwe weefaako weegulira ekizigo weegulira buli kimu nange neesalawo nzije mbanoonya kati oyagala omwami akulabirira atya era akufeeka atya njagala omwami anfaako andabirira amanyi nti nange ndi mukyala neetaaga okwagalwa neetaaga okufiibwako ng'abalala nange bendaba nembeegomba njagala keya mpe keya anfe ku mwana bwe bityo omazemu bbanga ki mwaka gumu naye tebuŋŋendedde bulungi mbusanzeemu ebizibu tebuŋŋendedde bulungi naga waliwo abagamba nti obufumbo bubaamu ebisiriko ebiwonvu n'ebintu ebirala kituufu bibeerayo embeera teba yalubeerera naye mulimu ekikusukkako mubaamu ekikusukkako sijja kugumiikiriza yesi leero luyinza okuba lubi nenkya luli bwe rutyo paka mubaamu ekisukka n'ogamba ekintu kankiveeko nsaleko amagezi amalala wandyagadde omwami alina bisaanyizo ki njagala omwami nga yazimba alina empisa ampa ekitiibwa ateeka mbakadde bange ekitiibwa baganda bange famire yange nga giwa ekitiibwa ng'ate afa ne ku muntu n'amanya nti omuntu alina okulabirira bw'ati balina okulabirira ye muntu gwenjagala keya nga alina keya oyogedde nnyo ku keya era ogitaddeko nnyo essira gw'ogiina nze nfa ku muntu bannange nkuwa keya naawe n'ogamba bannange bulijjo n'ono gy'ali nze mpa omuntu keya mukwano naye mune waliwo gwowa keya ng'oba nga mbi yabirabalabadde oba yabikoowa nebinsukkako birala ki by'otunuulidde ku mwami gwe weegwanyiza by'alina okubeera nabyo kusinga omwami wabanga yazimba omanye ebintu bya mpolampola omwami owo omufuna ne mukwatagana olaba ekigenda mu maaso ne mukulaakulana naawe n'olaba gy'odda naye okubeera n'omuntu nga tolina gy'odda kulya muliwo kulya kunywa kiwedde kwebaka nga tolaba gy'odda ebyo si byagala njagala omuntu anzimba nga ndaba gye tulaga kakati alina kuba wa myaka emeka myaka kutandikira ku 29 okutuuka ku 45 n'omuzungu n'abazungu nabo beetaaga njagala abazungu nabo mbeetaaga abazungu wabalabako ki abazungu mbeegomba ensonga lwaki olaba nteekamu ne kanwe kale mbaagala nnyo bandabikira bulungi embaagala notambuddeko nabo sitambulanga kuko nabo naye nali njogeddemuko nabo naye nga mbaagala manye omuzungu oyo munnaye baba ne laavu tebaba
mbaagala. Sanga kyomusuubira musikyali ogenda kukola oti? Kijja kuba nga wenkisuubira. Togenda nga ntu ng'ogamba nti ewe nsangayo kino oba olina okuba n'essuubi. Ebyobulamu biri bitya? Ebyobulamu obange wenyimiridde nkiwa siri bubi kuba nti omuntu we muba mulabaganye musobola okutegeeragana oba ne mwekebeza sikinaako buzibu. Wasoma kyenkana ki? Nasoma paka senior 3 we Kajjansi ku New High-Tech. Ensonga y'abazungu kuba nabo wagambye nti nabo obawa omukisa ogwo baweeyo ku kagambo nabo bawulire basobole okuwuliza obulungi omulamwa gwennyini gw'oliko then bategeere nti kikyoliko kyennyini. Omulamwa akagambo ke nsobola okubisaawo Yigirako mu lulimi basobola okutegeera obulungi. I'm searching a white man. I'm searching a white man. Tujja kuba twogera nja sobola okwogera nabo. Oyogera otya nabo n'owuliziganya otya nabo? Nja kwogera nabo. Ekintu ky'olabyeko oyogera nakyo nja kwogera naye nja kwogera nabo. Bunoolemerako? Nja kulemerako. Ekintu ky'oyagala n'oba ekintu tokimanyi okiyiga. Ate omuntu naye bw'aba akwagadde omuyigiriziganya n'akuyigiriza ky'obulamu bwe bityo. Kubeera waliyo abatasomerako ddala tamanyi ki kale amanyiwo hawayoba ng'era naye n'afuna omuzungu. Kati eky'oluzungu sijja kisimbako nnyo siira. Mukyama ki? Ekyama kyange munnange Mungu yantonda bwange yampumba bwange nyinza okuba nga siringa bakyala balala. Wemanyiiko ki? Manyiko bingi kati mukulu kakwayagala mbyogere. Abalabi baagala okumanya ki ky'oli. Naawe naabyogera naawe bayinza oyiga ennyo naawe. Badde mmanyi ky'osinga okwetaaga. Singa okwagala bajja birabira eno ate oyagala ebyama mbyogere. Oyagala ebyama mbyogere. Obuwoomi bingi. Obuwoomi ebitetaaga kwogera. Kale kati endabika y'omwami erina kubeera etya? Endabika si kikulu. Endabika si kikulu naye eky'emyaka nakyogeddeko. Katonda ki kye yakuwanga ekirabo bwe weetunuulira? Ekisooka bulungi tondaba bw'ondaba naawe togamba bannaye bulijjo ne bano gye bali sikulabikidde bulungi ndi mulungi kyekisooka. Ndi mukyala mulungi naawe ndaba. Obulungi bwo buli luddawo? Obulungi bwange buli munda ne kungulu. Nakula bulungi nina akabina kange entumbwe yange kyekyo. Akawato kyekyo naawe obiraba birikiriya. Birikiriya tondaba. Abakwetaaze bakufunye batya? Bawo ku nnamba y'essimu wali? Ennamba yange anneetaaze. Ennamba yange anneetaaze eri 07 41 73 4 2. Kakati n'abazungu bwe ku nnamba y'essimu bamanyi ky'oliko kati mu kaseera kano. If you are there, if you're a white man, you can easily contact me on my number 0741 73 40 20. Obadde mulayi mulungi naddala gwe anyumira program Abanoonya. Kansube nti ofunyemu ekyokuyiga eba oli awo gwe naawe watannakufuna osobola okwewangulira ku bannaffe abo n'osobola okutereeza
ebigambo by'omukwano naye nga sinnabasiibula anti ennaku zizino ennaku enkulu zisonze wabula weetegese otya bajjajjaffe nno balina enkola ya njawulo bateranga okubaako bye bagulira bannaffe gomesi ng'ezo kadde n'ebintu ebirala ebisingako ng'ebyo baabikolanga balina ekigendeerwa ekyokusobola okukuuma omukwano gwabwe nga munywevu nga mugumu nnyo n'okusiima olina okusiimako oyo gw'oyagala n'omuddizaako naye n'afuna amaanyi agakola ebirala omukwano bwe gute bwe gubeera naye nga omwaka guno tetunaba gukomekkereza naawe funawo ekyenjawulo ky'okolera omwagalwawo naawe akulowoozeeko amanye nti munnange alina kyankoledde ekyenjawulo wano sijja kusukkawo ndi Philip Kaggwa nkoze ne munnange Matovu ali ku kamera omukama abankuumire mubeere bulungi mweraba Mulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.